po jako akawuwo okugeza nga lwaniwe ennyonyi weesinziira ebuuke weetaaga amataala tebannagateekawo. Abaka ba Paalamenti abatula akakiiko akavunaanyizibwa ku by'enzimba n'okuteekerateekera eggwanga ka Parliamentary Committee on Fiscal Planning balambudde ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe okulaba omulimu gw'okukiddaabiriza wamu n'okukigaziya we gutuuse. Abaka bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Engineer Kafeero Ssekitoleko bakakasizza nti ebitundu 80 ku mulimu guno biwedde nga mbino mulimu ennyonyi we zituukira, ekifo emigugu we giteekebwa, ennyonyi z'abakungu we zisimba ssaako n'ebifo ebirala. Etterekero ly'amafuta tulirabye lya mulembe lisobola okutereka amafuta lita miliyoni 22 namba. Lwaniwe nayo tugirabye nayo baagikolako. Ne parking y'ennyonyi gye tuyita apron number 1 baagigaziya nayo tugirabye. Paalamenti yawaayo obuwumbi bw'ensimbi 149 okukola omulimu guno era nga wano Ssekitoleko wasinzidde okusanyukira omulimu ogwakakolebwako, bw'atyo n'asaba n'ebitongole ebirala okulabira ku kino ekirabirira ekisaawe ky'ennyonyi obutamala gakola mirimu mu ngeri ya gadibenga lye. Twawa ekitongole kino ensimbi ezisukka mu buwumbi 149 nga batubuulidde nti baagala okugaziya ekisaawe, baagala okuzimba awatuukirwa emigugu aw'omulembe Cargo Center, baaleetaaze okuzimba etterekero ly'amafuta, baaleetaaze okulaba nga bongera okugumya awalandinga ennyonyi ze bayita runway naddala eri ensinga obukulu gye tuyita 1735. Okwawukanako n'ababaka abalala James Waluswaka yennyamidde olw'ebyo ebyakakolebwawo ng'agamba nti okusinziira ku ssente ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi ki Civil Aviation Authority gye saaweebwa ez'obuwumbi 19 ebikoleddwako tebimatiza. Contractor yali supposed kufuna tanks 5 ez'amafuta naye kakati yakolako 3, twebuze 2 ziriwa. Bali supposed kuzimba ebizimbe 2 bazimba mu kimu, sente z'ebirala zaalagawa. Kakati bagamba mbu waliwo pipe ya oil ey'amafuta gye basanze wansi nga tebamanyi, ate nga design consultant yali supposed kutunuulira buli kintu kyonna balyoke bazimbe. Kinajjukirwa nti Uganda yeewola ensimbi eziwera ddala obukadde bwa dola za Amerika 200,000 okuva mu ggwanga lya China okukola omulimu gwe gumu, ekintu ekiraliikiriza ababaka abamu olw'ensonga nti ekitongole ekya Civil Aviation Authority kikyetaaga ensimbi eziwerako okugula ebintu ng'amataala ssaako n'ebintu ebirala okusobola ekisaawe kino okutuukagana n'omutindo. Ebyolooni toilet zaali supposed kubeera automated nga zikufuwa amazzi, naye tumaze okiraba nti mu byolooni by'abakyala teziri automated, ekitegeeza gw'omala okusutumako n'onyiga omukono oli n'anyiga nayo n'ofuna corona. Kakati twebuuza ebyo byonna. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'ekisinga okusanyusa weewali abagenda ebweru we bafulumira gye tuyita departure lounge wa mulembe nnyo.